ng'eggwanga likyagenda mu maaso n'okulindira gavumenti okuyimbula abasibe abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi okuli n'etaddikano Dr. Kizza Besigye olwaleero abakulembeze b'ebyobufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwamu pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu bakedde kukomera eruzira okulaba embeera omuntu waabwe n'abasibe abalala gye balimu. Wabula okusinziira ku Kyagulanyi tebasobodde kulaba Besigye oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti tasobola kutambula wabula nga bano basobodde okulaba abasibe abalala. Tuva mu upper prison kulaba ku Dr. Besigye n'abasibe abalala bonna abaliyo. Tulabye Bobby Young, tulabye Haji Obedi Lutale. Dr. Besigye tetusobodde mulaba, batutegeeza nti mulwadde nnyo, munafu nnyo, tasobola kuva mu buliri. Kyagulanyi ategeeza nti newankubadde nga tebasobodde kulaba Besigye naye aliko obubaka bw'abasindikidde era nga mu bubaka buno abasabye okulwanirira eddembe ly'abasibe abalala bonna so si ye yekka. Bwatuweereza bwatusabye tubawe nti mulwane nga temulwanirira Dr. Besigye yekka wabula abasibe bonna abasibwe kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka abalemezeddwa mu makomera mu bumenyi bw'amateeka. Okusinziira ku munywanyi wa Dr. Kizza Besigye Winnie Kizza agamba nti embeera Besigye gy'alimu tasaana kubeera mu kkomera. Tusobodde okulaba Dr. Besigye lwakubanga ali wiiki tasobola kulaba muntu mu buntu obulamu. Dr. Besigye teyalibadde mu kkomera, yalibadde ng'ali mu ddwaliro ng'alaba abasawo era ali ne wano iligale ali wano mu bumenyi bw'amateeka kubanga kkooti y'amagye eyamusindika wano mu kkomera yakikola mu bumenyi bw'amateeka. Winnie Kizza asabye bannayuganda okuvaayo okukola buli kisoboka okulwanirira eddembe ly'abantu baabwe kuba leero kiri wa mulala ate enkya kiyinza okudda ewuwo. Kiri ku ggwe nanze okulaba ntukozesa obuyinza bwonna bwe tulina okulwanirira eddembe ly'abannayuganda kubanga bakikoze ku Besigye olwaleero enja ajja kuba nze oba ggwe nga bwe pulezidenti akyogedde. Ali Salasonga aliko omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Serere alabudde gavumenti n'ebitongole bye by'okwerinda ng'okusibibwa kwa Besigye bwe kuyinza okubazaalira akabasa mu ggwanga lino. Government, President Museveni, the CDF and their team stand cautioned that they are playing with a powder cage. This continued mismanagement specifically of Dr. Besigye's life could easily plunge this country into a very chaotic situation. Joel Ssenyonyi nga yakulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti ategeeza nti embeera Besigye gy'alimu buli lunaku yeeyongera kuba mbi ate yeeraliikiriza. Kyaleero kyo kitutiisizaamuko kubanga lwe twasemba okujja wano twasobola okulaba Dr. Kizza Besigye, Obedi Lutale n'abalala naye olwaleero ye Dr. Kebbi tetusobodde kumulaba ku lwaki tasobola kuva mu buliri, ali mu mbeera mbi muyi nnyo, tasobola na kusituka kutambula. Kati ffe ekyo kyongedde okutweraliikiriza. Ono ategeeza nti olunaku olw'enkya ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti bagenda kusinkana okusobola okusalira ensonga eno amagezi nga bali wamu. Olw'enkya ababaka abali ku ludda olw'opposition parliament tugenda kusinkana tuddemu okuwaya ku nsonga eno tulabe ki ekirala kye tuyinza okukola. Tuze tubyogerako of course ku floor ya parliament, government gaba tusuubiza kye tukolako, speaker ng'agamba kirimu kwasaganyizibwa mulindeeko naki naye tulindeko paka ddi kubanga embeera ya leero yo etweraliikiriza. Paul Kakande yakusakidde emboozi eno ku Rakes TV Agalero.